banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Akati atera nkujjukiza weebale nnyo okwekumira ku CBS FM era osobola okutuwuliriza n'okulaba programu zaffe z'oba osubiddwa n'ebirala bingi ku YouTube otusangayo Naawe Osobola akatabo akawandiikibwa muganda wange Simon Ssenkaayi kagula emitwalo 10 weefunire kopi muganda wange wandifubye okulaba nti okagula kubanga ate kyofunamu kyo kibeera ddala ky'amaanyi. Olunaku lw'eggulo twagambye nti okimanyi nti n'obwavu omuntu bw'abaamu buleetebwa obutamanya mateeka gafuga bulamu mwatambulira. Ne mu byawandiikibwa ebitukuvu Katonda teyatta Adamu wabula ye kennyini Adamu yeeteekako ekikolimo olw'okumenya amateeka n'enkolagana. Ffe abantu twetaaga empewo ennamu era singa omuntu amenya amateeka oba n'amenya etteeka eryo ne yeetuusa mu mbeera nga tasobola kufuna mpewo ya bulamu akakkana afudde. Awo we twakomye tweyongereyo mu maaso. Tekyewuunyisa empewo eno ey'obulamu ate eva mu miti egitwetoolodde. Ekitegeeza nti omuntu yenna ateekwa okukuuma enkolagana n'emiti. Buli lw'osala emiti ofunemu amanda agafumba oba okusaanyaawo ebibira mu butuufu oba weesaanyaawo mu butamanya. Kyetuva tugumiinkiza oba kyetuva tukiggumiza nti omulabe w'omuntu asinga naddala ffe abaddugavu abeera butamanya. N'olwekyo okusoomooza amateeka kintu kibi ddala. Okusoomooza amateeka kibi. Olw'okuba amateeka ge gafuga ebintu byonna, buli lwogezaako okugasoomooza oba weeteekako ekikolimo ekitegeeza oba tosobola kuganyulwa mu kintu kyonna ky'onooba okoze. Era bw'otunuulira okubonaabona okuli mu nsi kuleeteddwa abantu okwagala okusoomooza amateeka era n'obutamanya. Teri kitonde mu nsi kyali kivudde ku nteekateeka yakyo ey'obutonzi. Abantu ffe tulwanagana n'enteekateeka eno era ekivaamu kuba kusaanawo okw'abannaffe. Kyova olaba nti mu nsi olwaleero okufa, obubbi, obukumpanya, okusaanyaawo entobazi n'ebibira, okwonooneka okw'empisa, obutemu, entalo, endwadde, bingi n'ebirala byonna bireeteddwa abantu abaagala okusoomooza amateeka amatonde nga bakola bo bye balowooza nti ddala bye bituufu. Omwana w'omuntu ajja kusaanawo ate nga yeesaanyizzaawo naddala abaddugavu kubanga ate bo buli kimu bakoppa bukopi. Tebekkiririzaamu ate tebakyalina misingi. Emyaka egijja abaddugavu baakuddamu okuba abaddu ab'abazungu. Ate ku mulundi ogwo tekiriba kyangu kuva mu buddu kubanga baliba beetutte bokka okufugibwa olw'obutamanya mateeka ag'obutonzi obwabwe. Tugende mu maaso. Etteeka ery'obuntu. Abantu balemererwa kubanga tebatwala biseera kuyiga mateeka gafuga bye bakola. Kino kitegeeza nti obuwanguzi bwonna mu nsi buva mu kuyiga amateeka agafuga ekyo ky'okola. Ne bw'ofuna oluvannyuma lw'okumenya amateeka era ebyo byonna by'onooba okoze bisaanawo. Okawuliraako? Ne bw'onoofuna oluvannyuma lw'okumenya amateeka ebyo byonna by'onooba okoze bisaanawo. Amazima omubbi ne bw'agaggawala tekimubeerera kyangu kufuna tulo anti buli kiseera alowooza bamuyigga okumukwata oba abo be yanyaga bamuyigga okumusaanyaawo. Obwo tebuba bugagga, kuba kubonaabona kwennyini. Amateeka gano ng'ogayize
gakuwa obuyinza ku bulamu anti oba osobola okufuga ebintu n'ebibivaamu. Buli lw'okola ekyo ky'oteekwa okukola nga kigoberera amateeka ag'obutonzi, ebintu biteekwa okwekola byokka nga tewalina kulwana. Era w'olaba waserengese gwe manya nti amateeka g'obutonzi ogagoberedde, awo ogenda okulaba ng'oserengese, ng'oyiringise. Okusaba kirungi, naye bw'oba mukkiriza atwala ebiseera okusoma ebyawandiikibwa ate n'onoonya okuvuunulirwa okutuufu, omanya nti ekintu kyokka kye tufuna mu kukkiriza kuba kwolesebwa. Oluvannyuma lw'okufuna okwolesebwa okwo, oteekwa okumanya amateeka agafuga okwolesebwa okwo, oba oteekwa okumanya amateeka agafuga ekyo ky'oyoleseddwamu, olwo n'olyoka okiteeka mu nkola. Olunaku olw'eggulo twayogedde ku tteeka ery'obuntu, etuga nti amateeka gano ng'ogayize gakuwa obuyinza ku bulamu anti osobola okufuga ebintu byonna n'ebibivaamu. Tweyongereyo mu maaso. Okufuna okumanya okukwata ku mateeka agafuga ebintu y'entandikwa y'okufuna amagezi. Ekyo nkiddamu. Okufuna okumanya okukwata ku mateeka agafuga ebintu y'entandikwa ey'okufuna amagezi. Ebitabo ebitukuvu bikikkaatiriza ti mu byonoonya byonna funa amagezi. Ne bwe gaba gakutwalako byonna by'olina, funa okutegeera. Bw'otegeera amateeka, ofuuka omuntu omugezi, ofuna obumalirivu mu ggwe, ofuna obuvumu, ofuna okwekkiririzaamu, n'okukkiriza kwo kunywera era ne kuggumira. Singa osoma ebintu bino n'obitegeera, n'ensi ejja kukuwa ekitiibwa. Amateeka gano ng'ogategedde tegamanyi na buyinza, kubanga n'ababulina baba bakutya. Anti gwe amateeka agafuga ebintu, amateeka agafuga ensi wagategeera, kaakati n'abalina obuyinza bakutya. Bw'ofuna okutegeera okw'amateeka, weeteekako omuwendo era weeramula. Oyogedde Ssenkaayi baaba. Bw'ofuna okutegeera okw'amateeka, weeteekako omuwendo era weeramula. Kyova olaba, singa oba muvuzi wa mmotoka n'ekufaako, makanika yenna ategeera amateeka agafuga emmotoka eyo yeeramula. Okuba omuntu eyeebuuzibwako teweetaaga kuba na maanyi mangi. Olina kuba kafulu w'amateeka agafuga ekyo ky'okola. Obusukkulumu n'amaanyi go bisinziira ku mateeka g'omanyi mu nsi. Nyabo, obusukkulumu n'amaanyi go bisinziira ku mateeka g'omanyi mu nsi. Buli gw'olaba asobodde okubaako ky'akola nga kyankizo, ng'ayise mu mitendera, abaako ekyenkizo ky'ategeera. Lwaki tetukomaawo olunaku olwaleero? Twandibadde tukomaawo olunaku olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.